The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting, thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Looking for a pair of shoes? Les Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Les Up Stores on all our social media platforms. Les Up, craft your own footprints. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tubaniriza nate akawongezi ka leero lunaku lwa kutaano essaawa ziwera 10
tuba tugobye bumale era kwakayita dakiika 6 ku ssaawa zino era nga tugamba nti muli mutya wasuza otya osiibye otya kusinziira wooli ku time zone abamu bwakakya abamu bwakaziba abamu bwakawungeera abamu malya gakyamisana so okusinziira time zone yo tukwaniriza era nga tukwebaza okubanga oba oliawo okkiriza n'otwegattako. Nze mukose Arnold Anton okubanga nkutuusaako show oba programu eno ey'olunaku lwaleero era nga tuba tunuulira bya mizannyo naye nga specifically omuzannyo oguyitibwa kwadibo guno gwali Quidditch. Guno omuzannyo mu Uganda gusinze kuwemwamu omutwe aba Elsa Africa ne Elsa Kwadibo Club basangibwawo Namwaya era nga guno omuzannyo gwokka ogugatta abakyala n'abaami oba abalenzi n'abawala nga basamba mu kaseera ke kamu. So ndowooza mwenna tubaaniriza era nga bulijjo leero neera omuzirankima omukulu Ssentongo Charles ngono yakulira essomero erya Little Explorer we mukono nga gegamu ku masomero agawumya omutwe okuyigiriza okusomesa emijiji emito omuzannyo guno era nolwaleero atwegasseeko okwongera otangaaza nteekateeka ki ze balina wakati waabwe ne Elsa Kwadibo Club awamu ne Elsa Africa. Mukulu Ssentongo tukwaniriza. Nange neesiimye nnyo mukama wange omukisa guno ogumpeereddwa aba TikTok neeyanziza nnyo ssebo neeyanzeege na mwenna abaweereza ku mukutu guno oba ku televisioni eno mwebale nnyo okuweereza eggwanga. Weewaawo. Tubadde tumaliza ndowooza wiiki 2-3 tubadde tututa akabanga. So kiki kye tulinawo naddala nga tuyingira oluwumula luno kiki kye tulinawo abalayi baffe oba abazadde abali wabweru eyo abalyagadde okulaba abaana baabwe nga benyigira mu muzannyo guno gwa Kwadibo tuyingidde oluwumula kiki kye tulinawo? Tubadde nnyo mu kusoma era abaana baffe abazannyi b'omuzannyo babadde abamu ku masomero abamu basomera ku ssomero lyaffe erya Little Explorers abalala basomera mu masomero ag'enjawulo. So tubadde kati nga twabaleke bafokasinge ku nsonga eyo nga tutraininga kitono naye kati mu holiday eno etandise era tugenda kuba nga tutraininga busimbalaala. So kati omulabi waffe yali agadde okufuna enambika eyo oba enteekateeka eyo mulamu bugufu bwayo nti kati abaana bawummudde njagala kuleeta mwana wange oba njagala kulaba ngeri kubeegattako njagala kulaba trainings tubali twagala oyongere okulambulula enteekateeka eno yonna okusobola okulaba nga tugaziya n'omuzadde ali wabweru ave wano ng'ategedde nti either atwegattako oba tatwegattako oba alina ensonga esindika omwana we okujja mu muzannyo guno bwe nteekateeka eyo bwebanga wali. So mbadde nsaba abalayi baffe yongere okubalambululira holiday eno nga bwe mugenda gitambuza. Ekisooka tulina abaana abakadde be tubadde traininganga nabo buli lunaku be tuyita bannannyini muzannyo naye nga buli kaseera tuwandiika abapya era njagala okutegeeza tulina omukisa nti buli ayeetaaga okuyingira mu nteekateeka ya Kwadibo jangu ebunamwaya ku kisaawe jangu obeere nga weewandiisa kuva ssaawa 2 tubeerawo jangu leeta omwana jangu omanye ebikwata ku muzannyo guno mulimu atagulabangako bwe guzannyibwa jangu olabe training yaffe ebeere eri open jangu ogirabe kubanga esooka twagala nnyo abantu balabe omuzannyo guno basobole okugwagala. Tugwagazise abadde batagumanyi kuba mukyalimu misano naawe okimanyi nti waliwo abakubuuza omuzannyo guno gubeera gutya naye omuntu afise akadde ajje ku kisaawa tubeerawo kuva ssaawa 2 ajje abuuze omuzannyo guno guli gutya asooka agulaba agwetegereze bulungi nnyo aleete omwana we tumwaniriza okwewandiisa teguliiko kusasula wabula ajja n'amanya enteekateeka zonna zonna ojja zimanya ng'otuuse ku kisaawe. Bw'oba tozze bunnamwaya tulina ofiisi ezaawe Namasuba
mu kikajjo nawo osobola okutuukirira bwe tunaba tuva ku mpewo nja bbawo ennamba z'essimu ze mutuukirira abantu abali ennamasuba mu kikajjo ku ofiisi zaffe nja kuwa ennamba eziriwo then nkuwa ennamba y'omuntu gwosobola otutuukirako ebunnamwaya n'ab'emukono osobola okujja ku Little Explorers naawe n'olyoka nga omanya enteekateeka nga bwe ziri. So twagala okumanya kati nga mu ekitundu kyo awe mukono mulina nteekateeka ki oba mukoze mutya ogaziya okufuluma mu ssomero okwongera okudda mu bazadde n'abaana abatasomera wammwe ababaliraanye awo naddala muno Luwumula nga bakomyewo awaka nga mulina obudde obasinkana nteekateeka gya mulina nga tunatuukira ku eno ow'ebunnamwaya owe Kampala side kati ow'emukono awewuwo. Emukono tulina ekisaawe ekya community ekyekitundu kwe tutrainingira era nabo mbakubiriza abantu abali mu Namuyenje, Nangwa, Kiwugo, Mbalala, Kapeke n'ebitundu byonna ebiriraanye Mukono kuba ebyo byemmenya otambuza bigera okutuuka we tuli naye nasobola ninye ka boda ntwala omwana wange atraining jangu nkugambye n'oba oyagala kusooka kulaba training zibeera zitya omuzannyo guno baguzannya batya jangu otuukewo ojja kuba otutuukako ojja kuba olaba omuzannyo guno. Lwaki mbadde nsoose kugamba b'e Kampala kubanga gwe twogera naye wano ku TikTok ayinza okuba atunuulira ng'ali atulaba ali Kampala naye gwe ali Emukono jangu oba oyagala kwewandiisa jangu ku ssomero kwennyini ofiisi zaffe zibeera nzigula essaawa yonna jangu ku ssomero oba jangu ku kisaawe ekyekiwugo tubeerawo okuva ssaawa 4 si bwe ez'ekyalo zikyukamu tubeerawo okuva ssaawa 4 kubanga tulina abavubuka be tusooka obayigirizaamuuko ate n'ekirala tetwagala bafuula bufuuzi bagyemu twagala n'emirimu gy'ewaka babeere nga bagikola ki yes bakola emirimu gy'ewaka ku ssomero tulina enteekateeka ebabangula mu bintu eby'enjawulo then tyoka tugenda mu muzannyo gwaffe essebo. So far okay nsonyi okubuuza oyinza okugamba nti akawummula naye amasomero agamu gamaze wiiki namba gawummudde agamu gawummudde leero so far mwafunyeko response naddala tunuulidde nnyo abapya because bali abakadde bo bangu bakukwasaganya ne ba programu yammwe ne mubagamba nti tandika nakuza omwezi bweziti tugatandika naye mwafunyeko response oba abantu okubanga babasindikira abaana oba kale public so far abembracinze etya oba mukoze mutya okubategeeza kale bayinza okuba nti banategeera naye munateekateeka okugenda mu bantu abo okuexpanding okulaba nga mwongere okubagazisa n'okumanyisa omuzannyo guno. Kakati ffe tumaze sabbiiti namba nga tuwummudde kuba twawummula ku Lwokuna oluwedde nga 25 so eno wiiki ne tugiwa abaana badde beeteekate bawummuddemuuko okusobola obwongo okubuwummuza naye nga kyombuuzizza eky'abaana okutwegattako oba abantu abaagala okutwegattako kino bukyanga twanjula muzannyo ogwo ku kitundu kyaffe eky'Emukono oba ku kitundu kyaffe kwe tuli kwennyininyini abantu bangi abazibayaayaana abayayaanira okutraininga so tubadde twateekawo limiti engeri gye tubadde nga tuli mu kusoma naye nga tulina register mwe tubakola ki mwe tubawandiika tugala tujja bakubira essimu tujja bategeeza tujja bayita so bali willing era beetegefu nnyo 100 ku 100 okubeera nga bajja batraininga naffe kubeera nga babeera abazanyi b'omuzannyo kubanga tugezezzaako nnyo okugubaagazisa ennaku ze tubadde tufuna ne tutrainingamu ekiwuga eyo buli omu abadde nga ayayaana omupiira omuzannyo ogwo gukola ki ogwetabamu kubanga gulina omuzannyo gwa kwalibo gulina ebyewuunyisa bingi oli alaba omuzannyo nti ogw'abakyala guba gw'abakyala ogw'abakazi guba gw'abakazi naye guno ate bonna ngambye abakyala n'abakazi ogw'abaami guba gw'abaami ogw'abakyala guba gw'abakyala naye guno gulaba nga guzannyibwa abantu ab'ekikula kyonna abakyala bazanya n'abaami bazanya mu kiseera kyekimu mu budde bwe bumu tewaliwo gamba nti ate kati oli ayeebuuza omuzannyo guno baguzannya buti era awo byebimu ku bisinga okuleeta abantu ku training okulaba batraininga batya bino babikola batya akati kanene bwe bakakwata oli wadduka akola atya so yensonga so migaso ki oba birungi ki
ebiri muzannyo guno oyinza okuba nga wabinyonyola naye okuba nti buli lunaku Abawo tuba omupira n'abapya twegattako ate oyo ate n'okuba nti abantu abasinga kati nga mu Luwumula abaana afunye omukisa n'afuna esimu ya kitaawe oba eyawaka nga zino bwagwa ku puroguramu eno tuba tumusiga ekifaananyi birungi ki oba migaso ki egiri mu muzannyo guno era ebiyinza okusikiriza omuntu okugamba nti kambeegatteko. So ebizannyo ebirungi ebiri mu mizannyo ekisooka ekigatta emizannyo gyonna tukoleramu physical. Bwe tukola physical tubeera balamu kyekisooka. Emizannyo tuginoonyaamu essanyu buli w'osanyuka weegatta ku bbanga lye ery'okuwangaala. Ebirungi bingi nnyo ebiri mu muzannyo guno kyokka ate emizannyo twakyogerako luli nti giwunzika kati n'okukola ssente gikoze eki kifuuse commercial business kati mu kukola ssente. Tukugambye nti abantu abasinga okumanyibwa mu nsi yonna abantu abasinga obugagga mu nsi yonna bazannyi ba mizannyo. Bw'ataba muzannyi wa mupiira aba mukubi wa bikonde, bw'ataba mukubi wa bikonde aba muzannyi wa tenisi oba wa lagibe oba wa motoka za mpaka oba wa piki za mpaka. Be basinga amannya, be basinga obugagga, be basinga ettutumu kinoonyerezeeko mu nsi yonna. So bye birungi bye tusanga mu mizannyo gino. Ate gwe genda onoonyereza abazannyi b'omupiira oba abazannyi ba sports abantu bannabyamizannyo bannabitone bawangaala nnyo mu nsi eno. Genda otulukire Pere yafiiridde ku myaka emeka? Yafudde akaddiye. Ogenda obbalaba ba Ken Douglas nga bakaddiye naye nga bakaddiye exercise zino zebakola gireeta zimakinga omuzannyo omubiri gwe okubeera nga guli free. Era nkubiriza omuzadde ali eyo omwana we tomukotogera ng'alina ekyomuzannyo kyonna kyayagala okwetabamu. Muleka aggyeyo ekitone kye, muleka ayolese talanta ye asobole okuba ng'akola ki akozesa omubiri gwe kyokka akozesa omubiri gwe ate nga bw'akola ne ssente. Kikula ki myaka ki kasawuzo gye mutunuulidde okubanga oba oliawo muyigiriza era omuntu oyo yalize naki katugeze olunaku olusooka okujja okumuwandiisa oba okusaba ekifo? Emikono twagala nnyo okuwandiika ba junior abaana abato ddala kubanga essomero lyaffe ly'essomero lya nassale erisoose okusomesa kwalibo. Kitegeeza nti omwana emyaka 6 tuba tumukola ki? Tumuregistalinga tumuwandiisa. So sijja kugamba nti ajja n'omupiira ebyo byonna bisanga ku ki? Ku ssomero abisangawo we tuzannyira. Bivunaanyizibwa ku ffe ttiimu yalina okukola ki? Okuba nabyo. So kyalina okuba nakyo ye kwereeta kujja buzzi. Talina kyagamba nti ajja na kino tajja na kino kuba naye ssente twabagamba ffe tetusaba ssente okuregistalinga omwana. Abakulembeze mu bitundu mukwataganye nabo mubatuukiridde era batuukiridde reaction yaabwe eri etyo oba tebunda batuukirira nteekateeka kijja mulina because abakulembeze bano bayambako nnyo mu mobilizinga abantu n'okwengeja olwokuba nti batuukirirwa abantu bangi n'okutambuza amawulire mubengejize sofa response eri etya? Ekirungi kye tulina nti nange ndi mukulembeze ku kitundu oba mu kitundu kyaffe nakutegeeza omulundi ogwaggwa nti nze atwala ebyenjigiriza mu muluka gwaffe mu gavumenti y'Obwakabaka era nze amyuka w'ebyenjigiriza ku ggombolola y'Nakisunga. Kitegeeza nti ndi omu ku bakulembeze naye ng'abakulembeze generally bonna tutambula nabo bulungi era tubategeezezza buli nteekateeka yonna gye tuba nayo kebeere nga si ya muzannyo nga ya ssomero yonna tuba nayo era tugibategeeza era tutambula nabo bulungi. Mu nteekateeka ze mulina mulimu be bayita ba child mothers oba teen mothers. Ewamwe mwafunyeeyokko oba temunaba mulina nteekateeka ki kulaba nga muli savings abaana naye bamama abazaala abaana banabwe nga bakyali bato nabo tebalekeddwa mabega? Olw'ensonga nti tulina enteekateeka nnyingi ez'enjawulo bamaama b'abaana abo tetusobola kubaleka mabega kubanga
twalinako essomero ly'ebyemikono nakikunyonyolako ndowooza naye ng'omukyala ajja wano eno n'asoma ekyalaani naye ng'ate omwana we ali wakati alina zigenda ku ssomero ndowooza bye bimu ku byatwaliza n'okutandika essomero ery'abaana abato nti tutambulira wamu okuva ku mwana omuto okutuuka ku muzadde w'omwana era naye tuba twempawalinga okulaba nga tukyusa obulamu bwabwe twagala tukyusa obulamu bw'omwana ono omuto n'obulamu bwa mama ebeere nga bukola ki nga butambulira wamu so abantu abo ba teen mothers abantu abakyala abo tutambula nabo nnyo era twagala nnyo okukyusa obulamu bwabwe twagala nnyo okubayingiza ekisaawe kino okuzanya kwalibo naye ate twagala obbateeka mu nteekateeka ezaki ez'enjawulo ze tulina nga betukulembeza nnyo mu nteekateeka zaffe nga essomero Light Explorers nga Elsa nga byonna tukulembeza abantu abo tuddeyo mu Luwumula mu nteekateeka because target yaffe sofa kati twagala kulaba nga abaana abali mu Luwumula tubengeginze bali busy bano abaana ewammwe emukono bo muli ku bajunior abato naye kati bano abali mu P6 P7 senior 2 mulina ebintu ebyembayigiriza emikono ng'ogyeko okusaba omupiira naye mulina emizanyo ebintu ebirala skills mubawa bo aba skills ez'enjawulo bajja naki era yo registration yaabwe etambula etya so far n'emukono ennyini yagambye nti waliyo bajunior sebo bino bye tusomesa ebikwatagana n'okukyusa obulamu bw'abantu tutandikira ddala ku baana bato era omulundi omulala nja kukuleetera oba naakuleetera nkoko abaana ze balunda ekiwuga eyo oba naakuleetera ku vegetable kubanga tubayigiriza ddala okutandikira ddala ku kulima twakyogerako ku mulundi oguwedde naye tugambye nti mu media buli kaseera tuba n'omulabi omupya oba n'omuwuliriza omupya nti oyo atwegaseeko leero kye twagala omugamba nti tetwagala kukoma bukomi ku kusomesa mwana kufuna bubonero agende twagala omwana ono tumuteeketeeke okuva wansi ng'asobola okubeera nti ne wanaasoma n'abaako waakoma nti oba kasukulu fees kaweddewo obanga kubanga ekyo tekyebeereka mulimu bonna betutandika nabo tusamalako nabo naye nti waliwo bosobola nti noba owanduse omwana alina kyasobola okukola ki kyasobola okutandikirako omwana ono alina kyasobola okukola kati ffe bye tugaya ng'okusiika paani ono kabalagala abazungu balabanga opportunity nnene era bamukola ne bamupaakinga n'omusanga mu supermarket nga bamukola ki naye fe osanga agira aseeka kabalagala n'omugirega n'okumusekerera n'omusekerera so okutandikira ku gavumenti tebawadde nnyo mukisa bintu bya mikono kubyagazisa abantu nakubalaga biki bye tulina okusa oliwo omugambo ebyemikono alowooza genda kukanika oliwo omugambo ebyemikono alowooza genda kusiba nviiri oba kubajja oba kusamba kyalaani weewaawo byonna bya mikono naye ebintu bino byonna byoteekako engalo byonna bya mikono so abaana baffe okutandikira ku baana abato tubayigiriza tulimye tutandise okulima vegetables ebivaavava abaana balima sukuma wiiki balima ennyaanya zino eziranda n'osangawo ebikolo si bingi naye nga lwo ekikolo kimu 3-4 nti n'ennyaanya ze bagenda okubateera mu mmere yaabwe bebazeerimira abaana basobola basanga nga nabo balidde ka greens so si genda kayo ya buyoya twagala okuteekawo enteekateeka nga bw'oŋŋambye ku ba teen mothers okubateerawo enteekateeka ensonga y'ebyalaani bino nga basobola okusamba ekyalaani bwebamala bamaze ayize bwe balunda enkoko ayize balima ebivaavava n'ekyalaani akikole ki akiyige twagala kubayigiriza mu maaso awo batya bwe bakola bwe babeekinga keeki n'okuzifumba butya bwe bookya emigaati n'ebintu ebirala bingi kubanga twagala tubeere n'owa mugigi guno omupya kale gubeere gwa kyakulabirako eri abaki eri abantu abalala eri ekitundu kyaffe gubeere mukisa munene nnyo ng'oli agambye nti twalyoka ntufuna Light Explorers bayambye nnyo abantu baffe bayambye nnyo abaana baffe asabaali babeere nga batwogerako ekyo ne bamaama bano bamaama b'abaana aleme kulaba ng'ensi
yamuleka yamwerabira oba nti nze nsina yeekubagiza. Twagala okujja embeera ey'okwekubagiza. Omuzadde ono omwana ono omuwala omwana we wano abeere ng'asoma naye nga naye alina kyakola ki kyakola ko kati okimanyi bulungi ffenna tuli wano tuli basajja naye nti okimanyi nti abasajja abasinga bannaffe basajja bannaffe obusajja bwabwe bulabikira mu kutambula naye mu buvunaanyizibwa tebukola ki tebuliiyo kubanga osanga omukyala be bagenda ku masomero bakuba amavi munnange so nga tunnaba taata ono kubanga yagenze maama jangu okwate kyokwata oyambe omwana wo kola kino kyokola oyambe omwana wo. Kimu kyokka kye tugenda okukola ffe kwe kunoonya akatale nga tugatiddwako aba Elsa tujja kunoonya akatale akatunda ebintu ebyo. Woba oluse kakomo n'okaluka bw'oti gwe jangu tujja kaleeta no ku TikTok tukalage abakaagala bajja kukakimawana. Kitegeeza omwana we agenda kukola ki kusoma agenda kufuna obulamu obulungi. So omwana si kubeera nga talina yadde omwana twasomanga nga tulina buveera bwe tugenda nabo kusomera naye nalabye ku mulembe guno wakyali abaana bakyasobola okukwata akaveera nga katwaliddemu ebitabo ku ssomero n'obuuza lwaki nti munnange sirina ssente. Obulamu obwo bw'okwekubagiza obwe twagala okukola ki okendeeza ate nga buviira ddala omwana ono nga teyeekubagiza naawe omuzadde nga teyekola ki teyeekubagiza. So senga tuyigiriza abantu bano nga balina bye bakola nakugamba ewaffe emukono abantu babeera mu mayinja ge bakuba sikwata nti bakasuka mu makasuke okugakoona ganogola bagazimba ennyumba biki. Osanga omukyala ng'atudde mu musana akoona jjinja eryo mwagenda okujja akasente akabirira omwana kyokka ng'akoona ekidomola kirambo oba akikoonera ekidomola ekisale ekyo ng'akipimye ndowooza oba 100 oba 105 kati agenda kuvaayo ddi ssente ezabirira omuki omwana. So kati wano tuba tumutereddewo obulamu obusobola okubeera nga bumukola ki bumwanguyizaako. Bwe tunakuyigiriza okubeekinga keeki bw'onoogikola bw'onoogitwalira Mr. ajja kukuwa ssente. Bw'anaaba ye tajaagadde omukyala oli ajja kuba ajaagala ng'akuza amazaalibwa ge oba muliraanwa we. Kitegeeza akatale ffe mikwano gyaffe bano be tulina be bagenda tunoonyeza akatale ke katale. Tulina omukyala ali UK eyo twamwogerako Madam Martha ye yagamba nti abaana baluke ebintu ebyo nze obimpeereze eno abazungu tujja bibaguza mu ngeri ya charity ez'ekitabo kibeere nga kikola ki nga kirabise. Namukono gwange bamuyita Alpha Sweden eyo yaŋŋamba nnyo nagamba nti ebyeno ewaffe mu Europe bye tusomesa bye tukola abaana abo bayigiriza ebintu bye babikole abakyala abo bakole bamaama b'abaana era buli kaseera bwe bayogera naye abaana bali batya bamaama b'abaana bali batya n'agamba bamaama b'abaana abo balage babeere nnyo mu kintu kino nga bakiyiga bayiga ebintu bino. So ewaffe emukono tukinywezezza n'enteekateeka y'emu gye tugenda okuteeka ebunnamwaya n'ennamasuba kyokka mu nteekateeka y'emu ate gye tulina ejjinja kitegeeza nti ensonga tuginywezezza n'amaanyi kubanga kye tuliko tukiraba nga kyekigenda okyusa eggwanga kyekigenda okyusa obulamu bw'abantu. Nga tumaliriza omuntu mulagirire bulungi osobola okutuuka mu bifo ebyenjawulo bwasobola okufuna obuyambi kwoteeka n'okubafunira enamba kwasobola okukuba so okulaba nga oba oli awo banguyizibwa okuba nga beegatta ku muzannyo guno n'okufuna ebyo ebirungi ebiri mu kwettanira n'okwetaba mu muzannyo guno. Ayagala okuzannya omuzannyo guno oba ayagala okwetaba mu nteekateeka zaffe ng'oli Kampala osobola ogenda ebunnamwaya ku kkanisa y'abaprotestant Church of Uganda ebunnamwaya tubeerawo okutandika n'essaawa 2 ez'okumakya. Kitegeeza nti tuukayo obeere nga otusangawo tubeerayo mu training ez'enjawulo. Genda Namasuba nno nkulagirira entya naye ekisinga obukulu ngenda kuwa ennamba y'essimu ojja kuba ekutuusa. Ali e Mukono, ali e Bweyogerere, ali e Lugazi, ali e Kisoga, ali e Kukonjeru, ali e Katosi, jangu ekiwugo mu ggombolola y'e Nakisooka mu luka gw'e Namuyembe naye ngenda kuwa ennamba z'essimu ezaayo. Ali e Jjinja nawe ngenda kuwa ennamba z'essimu b'ogenda okutuukirira. Kitegeeza nti abantu abo bonna aliraanye awo osobola okukola ki okututuukako. Kankuwa ennamba esooka yammwe abaliraanye e Mukono
eri 0 7 5 4 48 5 5 9 oba etegerekese bulungi 0 7 5 4 0 48 8 5 0 9 0 yeeyo ojja kuba abo b'emukono. Ali ebunnamwaya noonya ennamba y'essimu eri 0702 0 7 0 2 28 28 15 15 82 82 nowe bunnamwaya nowe namasuba enamba esombako enamba basobola ogigatta. kale sibula ali ejjinja genda ku 07 07 08 77 74 98. So enamba ezo zonna osobola ozikubako gw'okubyeko n'omugamba ndagirira wano okusinziira w'oba oli. Kisinzira osobola okuba okuteesa embayo naye ng'ate oli w'ebunnamwaya, osobola okuba okuteesa embayo ng'ate oli w'emukono. Ate ennamba zonna okujjako gye twasoose naye zonna ziri ku WhatsApp. Osobola okuteekako ka message n'obeera nga olina kye weebuuza. Twagala nnyo okwebaza mwenna abatulaba n'abatugoberera. Twagala nnyo okwebaza aba TikTok, mwebale nnyo omukisa gwe mutuwa. Twagala nnyo okukubiriza abantu enkuba etonnya, tugende abeeko omulimu gwakola. Alina w'osobola okuteeka ekikolo kya muwogo kiteekewo, asobola okusimba kannakati kasimbe, asobola okukola kyonna ky'okoze kikole. N'abaana abali mu Luwumula mbakubiriza, abazadde mukubirize abaana mubeeko bye mubalaga bye basobola okukola. Omwana muyigirize oba kulunda nkoko abeere ng'agirina, oba kusimba kitooka abeere ng'akisimba. Nze namuwala wange baali bamubatiza yasimba omuyembe netufuuyira omuyembe gwaffe, kati muyembe gwe nfakirize ngambye gwaffe naye aguyita gwange, muyembe gwange. So abazadde tukubirize abaana bano okubaako ne bye bakola. Omwana aleme kubeera ng'atambula butambuzi ku kitundu, tubalaba eyo mu bitundu takola mirimu wako. Omwana omala okukola emirimu wako ate musindika abeeko ekirala kyakola. Oba tonawe omusindika gwe kennyini mweteekereteekere. Tubeeyanziza nnyo. Ssaabasajja Kabaka kale tweyanze nnyo tweyanzeege. Ye mukulu Charles Ssentongo omuzirankima, mukulu Kalyango Musa Muteesaasira omuzirango, weebale kubanga ogoberera. Bannange bantu bange ensonga muziwulidde naye mbakubiriza ng'ogyeko awo bannange tugende tubalibwe. Wonaasula ekiro ekinako essanga 10 bagenda okubalira. So bwona kusanga mu loogi bajja kubalira mu loogi, bwona basanga mu paaka bajja kubalira mu paaka. So mbenga sure nti osula wali agadde bakubalire. Bannange twetandire okutubala ate tuweeyo information entuufu, kyekinayamba gavumenti okuteeka yateekera okusobola okulaba nga oba oli awo eggwanga litegeera bantu bameka abali mu ggwanga Uganda basobole okuteekerateekera mu mbeera ng'eyo. Leero olunaku lwa bannamawulire mbaagayiza olunaku olungi. Bannamawulire mwenna abajaguza nammwe abali mu kwefumiitiriza mwenna mbasaba Katonda abayambe byemuluubira byonna bituukirire. Mbadde mukose Arnold Anthony nga bwera nkyasigadde mukose ku kamera, mbaddeko n'omumbejja direkita wa Sheeno, omumbejja Lwederian kwoteka mu byuma omukulu Ali bawa. Mbadde balabe balungi, Mukama Katonda abatukuumire, weekend ensava. Bye. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.